Tuwaniriza mu programu yaffe manya kyoli extra. Twagala okubeebaza ennyo ddala olw'obudde bwe muteekamu ne mulaba programs zino ate ne mutakoma bukomi mu kuziraba naye ate ne mubaako ekintu ekyenjawulo kye mupiikinga mu programs zino. Twebaza nnyo abo abatuwa feedback oba abatuddamu nga batubuulira wawe baali agadde tubeere nga tuteeka nnyo amaanyi. Programs zino ekigendererwa kyazo ne bw'onoobeera ku social media kwonna si bye bintu ebya bulijjo ennyo ate nga bintu bya bulijjo tubeera nabyo, wabula ebintu bino bigezaako okuyingira munda ng'ekigendererwa kwe kusumulula enjegere ezaasibwa ku ntegeera y'omwana w'omuddugavu. Twagala okubategeeza nti ebiro bituuse abaddugavu okuyimirira okuddamu okutegeera kye bali, okukiwa ekitiibwa ate n'okukikulaakulanya, kubanga bwe tutakikola ensi yaffe eyolekedde okuseebengerera mu nsa, mu mpisa, mu buntu bulamu n'engeri zonna ez'enjawulo. Ensi z'abazungu zoonoonese ng'ensa ziweddemu. Kyemuva mulaba nti batuleetera ebintu bingi nnyo ng'ekigendererwa tebatunuulidde ffe abakuzeemu abasobola okwefumiitiriza ne tutegeera, wabula batunuulidde abaana baffe mu masomero abakyali abato okubasigamu ekintu ekitategeerekeka. Kambayo ekyokulabirako kitono. Bannaffe Abayisiraamu bawasa omukyala asukka mu omu era ne bazaala abaana bangi. Eno y'emu ku nsonga lwaki enzikiriza y'Obuyisiraamu y'enzikiriza esinga okukulira ku misinde emingi. Mumanyi lwaki? Omusajja asobola okufuna abaana mu bakyala 3, 2, 4 oba 2. Lwaki enzikiriza eno ekula? Kubanga n'abagizaala abagizaazaamu abagigaziya bangi. Kakati ffe abazungu kye batukolera ne batuleetera family planning. Teekateeka bulungi munnange osobola okuteekerateekera abaana. Kati kitegeeza nti omwana omuwala atandika okuzaala, abasinga obungi bw'aba agenze n'asoma bonna baba bagoba kariya. Ngoba kariya yange bannange nina okubeerawo, nina okukola. Atandika okudda engulu mu kwagala okubaawo ku myaka 27, 28, 29. Tugenda okutuuka mu myaka egyo gy'atuuseemu ng'abaana balina okubeera naye bali myaka 35 kwambuka, 34 kwambuka. Kakati ate omuvubuka atuuse myaka 35 kwambuka abeerawo n'omuntu gwe yeekutteko. Ogenda okulaba nga abaana baffe bangi, bannyinaffe bangi beeyita ba single mother. Si kintu kya mirembe, si kya ssanyu ng'omuntu bw'ayinza okulowooza, si kintu kya ssanyu, kintu kya nnaku. Kubanga omwana atuukiridde mu nsi yalibadde alina okukula ne kitaawe ne nnyina, afune oludda olukazi ate afune n'oludda olusajja. Mu mulembe gwe tulimu guno ogwaleero abaana bangi kati n'abawezezza emyaka gyange nga bakulidde ku ludda lumu. Bw'aba takulidde ku ludda lusajja, akulidde ku ludda lukazi. N'osanga omwana omuwala nga talina makulu mu balenzi, mu basajja, g'alaba mu musajja. Naye ng'ekyo kizze lwakuba nti akuze alaba maama we bw'atoba, bw'abonyeebonye okukula naye, n'akula nga tawa kubaawo kwa musajja kitiibwa. N'osanga omwana omulenzi ng'akuze na kitaawe nga talina makulu g'alaba mu mwana muwala, kubanga akuze alaba batoba na kitaawe oba ng'akuze na nnyina, n'atuuka okukula okubeera mu maka ge ng'awasizza omwana w'abandi naye ng'ate alinga mukazi. Talina buvunaanyizibwa, ayagala mumukolerera, ayagala mumulabirira, ayagala mumufaako, kubanga akuze na ludda lumu, ludda lukazi. Ensi yaffe etawankana oba etawaana olw'okuba nti tuseeseetuse ne tutategeera ekyo kye tuli. Era twagala okubakubiriza mu programs zino abasobola okudda ku mmere eyaffe ennansi gye muba mulya, abawala abasobola okwewala okuteeka enviiri z'abafu ku mitwe gyabwe
ne badda ku nviiri ezaabwe nga musobola okukikola mukikole. Abasobola okwewala ebizigo ebisiigibwa mu feesi nga mulowooza nti bwe bulungi mukyewale. Lwaki? Ebiseera gye tulaga ebiseera bizibu, ebiseera si birungi. Tubasaba mugezeeko okulaba nga muddayo ku buteeketeeke bwaffe. Tuzze tubalaga programs zino engeri gye batukyusaamu, gye bazze bazannyira ku bwongo bwaffe okutulaga nti kye tuli si kyekyo. Omuntu n'atuuka n'okukuguka mu ekyo ky'atali n'akikozesa ate okulamula banne. Wabula ng'abalaga nti mwawo we muli temutegeera kubanga nze wano wendi nategeera nnyo. Ani amanyi Katonda? Ani amumanyi w'asula? Ani amanyi bw'afaanana? Kankiddemu. Ani amanyi Katonda? Ani amumanyi w'asula? Ani amumanyi w'abeera ne bw'afaanana? Oba ffenna twefumiitiriza bwefumiitiriza ku kikyasobola okubeera nga tukozesa ebintu bisatu. Okusooka, ebyatuwandiikirwa ne bituweebwa, ebyatugambibwa abaasooka, oba entegeera gye tuba tufunye mu mulembe gwaffe. Ku ffenna ani mutuufu? Kale toyinza kukozesa kumanya kwo mu kitundu ekimu oba mu katundu akamu n'okukozesa okulamula bali mu katundu akalala nga mwenna muyinza okuba nga muli bamuzibe. Bamuzibe 5 baasindikibwa bagende balabe enjovu bwefaanana. Omu yakwata ku kakira n'agamba enjovu kantu katono nnyo kali awo kalinga luwuzi. Omulala yakwata ku lubuto n'agamba enjovu guntu guli awo tegulina na sheepu. Omulala yakwata ku kimwa n'agamba wange enjovu eri awo kiringa ekintu ekipayipu. Eyakwata ku matu yagamba nze sikitegedde nakitegeera, enjovu bintu biri awo biringa bikoola. Eyakwata ku kugulu yagamba enjovu eringa nkondo ya muti. Ku bonna ani yali omutuufu? Enjovu yaliwo. Ekyokulabirako, guno omutwe gwange, guno omukono gwange, gano amaaso gange, eno ennyindo yange, guno omumwa gwange, kino ekifuba kyange. Nze ndi luddawa? Nze nannyini byondiwa? Tuteekwa okugaziya obwongo okuva ku ebyo bye baayagala tutegeere, tuddemu okutegeera ekyo kye twali era amakulu agasobola okututwala mu maaso. Tuli mu nsi ya bintu. Buli muntu anoonya ddiiru. Singa abaasooka ensi eno baagikubamu ddiiru, ffe tetwalisanzeewo kintu kyonna. Kubanga waliwo n'abaalikoze eddiiru n'abazungu twaligenza okutuuka ng'ensi eno yaguzibwa dde abazungu yonna, nga ffe tulina kubeera baddu baabwe. Baali badde Abangereza baagigula. Naye okuva emabega abasajja bazze bakola mu kwewaayo nga bakkiriza okufiirwa bo mu biro byabwe basobole okuzimba ensi ennamu. Kati buli muntu anoonya mukisa munene. Kyova olaba oli waawulira bagaba omukisa wadduka. Oba wanzikiriza ki oba wanzikiriza ki, bw'awulira nti waliwo agaba omukisa omunene, beekweka ne badduka ne bagendayo. Bambala engoye ez'okungulu okusiiga ekifaananyi ne bakisiigira ensi, naye nga bwe buyingira munda mu bo ate bali kirala. Kubanga ensi ya bintu. Ne tusuula ensi y'obuntu, ate ng'ensi y'obuntu Abachina kwe bakulidde, Abajapaani kwe bakulidde, Abayindi kwe bakulidde, Abawarabu kwe bakulira. Ensi zonna ezikyali ku buntu zikula zigenda mu maaso. Ensi eziri ku bintu, ensi z'Abazungu zitandise okwonooneka, okuggwaawo mu mpisa, mu nsa ne mu buntu bulamu. Ebyo nga bimaze okuggwaawo, ensi eba nfu. Oli kyava akugamba nti olina eddembe ggwe Senkaayi okutunuulira Nsimbi John nga ye alibadde omukyala. Ekyo kyangu okukugamba, kiva mu ensi z'abantu abatakyalina nsa ezifudde, wabula ensi ziri ng'ez'Abachina zigenda kuddamu okulya ensi zaffe. Ekigenda okutuliisa kubanga ate ffe tuli bajegga. Omuddugavu si muddugavu
ate si mweru, muddugavu ate si muwalabu, wabula ali awo yabulira wakati awo, wabula muli ate we yabulira ate awulira ategeera nnyo n'okusinga bannyiniwo. Omuntu akuguka mu kintu n'alowooza nti akitegedde nnyo okusinga bali bannyini kyo abakiteekateeka. Mu Lungereza tugamba nti he who determines the diameter of your understanding has direct impact on the circumference of your potential of how much you can achieve. Oyo asalawo obuwanvu bw'ebyo by'omanyi afuga ne by'osobola okukola. Omungereza yatuleetera okusoma akutwala mu ttendekero. Njagala mwefumiitirize. Tugenda mu nassale emyaka 3 kati. Baana bagenda mu nassale emyaka 3. Basasula sente taamu ezisinga n'omwana ali ku ssettendekero waggulu. N'asoma oluvannyuma lw'emyaka 3 ne bamutikkira. Ne bamwambaza engoye, ne bakola ne pate, n'abazadde abasajja abakulu n'abakazi abakulu ne batuula nga bagamba, ne basala ne keeke, ne balya n'emmere nga bagamba omwana waabwe atikkiddwa okuva mu nassale ayingire primary. Naye ng'awo waali asobola kukola kintu kimu, kwogera Luzungu kye tuyita obugunjufu, nga n'olulimi olulwe oluzaaliranwa tasobola kunyumya mboozi mu lwo n'aweza eddakiika 2 nga tatabiikiriza. N'avaawo n'asoma emyaka 7 gya primary. Omwana waffe ne bamutwala bamusomese byalitwalanga amazima mu bulamu bwe, naye nga ku byonna bye bamusomesa ensi mwali etudde ku bulimi obulunzi, tewali n'ekimu kyayiga. Tebamuyigiriza bwe basimba mboga, tebamuyigiriza bwe balabirira miyembe, tebalina kye bamuyigiriza kikwatagana n'ekyo kyali. N'atuula P7 ne bamukuba mu mawulire n'embuzi ne balya nti yafunye buna. Kirungi, naye ng'asobola kukola ki? Tewali. Ne bamutwala emyaka 6 mu secondary, ne bamuyisaamu nga bamusomesa ebyafaayo by'olukalu lwa Bulaaya nga bya buwaze, European history nga wa buwaze, African history ebyafaayo by'olukalu lw'abaddugavu nga waddembe obutabisoma. Ne bamusomesa prairies eziri mu Canada nga ne passport tagirina, naye nga amafuta agali e Bunyoro, gold ali e Karamoja, tiini ali mu Bubugishu, nga products eziva mu mata tazimanyi. Wabula n'asoma bulungi nnyo n'afuuka omukugu mu byafaayo by'olukalu lwa Bulaaya. Kyekyo kye nabagambye nti omuntu afuuka omukugu mu kitatuyamba n'akikozesa okulamula ffe. N'akozesa ebyafaayo by'olukalu lwa Bulaaya ne bye bayiseemu okulamula ffe abaddugavu abali e Uganda. Ne bamuggyaawo ng'atudde senior 6. N'akola bulungi nnyo points 2 oba 24, ne bamukuba mu mawulire ng'agenda kukola ki? Tewali. Kikyasobola okukola? Tewali. N'okweyogerako obweyogezi mu nsi, yaani avaawa asobola kukola ki nga tasobola kukikola? Ne bamutwala mu ssettendekero, ne bamusomesa emyaka 3 ku 6 oba ku 5. Ne bamuwa ekigoye, ne bategeka omukolo omunene, ne bamwambaza enkofiira, ne bamuwa n'empapula 2, olumba luyita transcript ola certificate, ne bamugamba ofunye degree. N'addayo ne bategeka pate ne balya ng'agenda kukola ki? Tewali. Kyokka era n'abategedde ekyo ne batafaayo kulaba tukyusizza tutya tutandika okusoma ebyo ebitukwatako. Lwaki? Tulabye abaana Abachina nga bayiga okubajja nga bakyali mu nassale, bayiga okukola emirimu gy'awaka, kufumba, biki byonna babasomesa ku ssomero nga bakyali bato.
batandika okukola exercises embiri gyabwe okukuuma embiri gyabwe nga bakyali bato. Ffe tuli ludda wa? Ekinene ennyo kye tusobola okukola kati, buli mwana ali wano asaba kufuna visa kugenda mu nsi zaabwe. Bo batudde mu nsi zaabwe bakola nteekateeka butya bwe balya nsi zaffe. Buli mwana ayagala kugenda mu nsi zaabwe, naye bo bateekateeka butya bwe bagenda okufuga ensi zaffe, kubanga bakizudde nti obulamu busibuka wano waffe. Bino kyenva mbyogera mu Luganda nti kale kiritwalira abazungu ekiseera okuvvuunula bino n'okubizuula, wabula nga tubikola ku lwaffe abaana abaddugavu okutandika okutegeera n'okuzuukuka n'okufuna obuvunaanyizibwa okumanya nti ensi n'obulamu kisukka ku kweyagala kwo gwe wekka. Gwe n'oba musanyu pitirivu, abaana n'abazzukulu ne babonaabona. Kyova olaba nti omuntu akola ssente wano pitirivu n'azijjawo n'agenda agula ekizimbe e Switzerland, n'agenda agula ekizimbe e Paris mu Bufalansa. Bufalansa ebaddewo ng'egaggawalidde ku byabugagga by'ensi eziri mu West Africa. Gyezijje Italy, ensi zonna zigaggawalidde ku byabugagga. Belgium, kabaka w'e Belgium oyo singa bababuulira ebyafaayo bye, yajja ne batugumbula abantu bayitirivu nnyo wano e Congo. Bo basobole okufuna ebyobugagga era baatwala ebyobugagga bingi okusobola okuzimba ensi zaabwe okufaanana nga bwe ziri. E Congo baalekayo ki? Baalekayo bwavu, ndwadde n'abafu. Neesiwulangayo Mubirigi akolimira jjajjaawe nti tukolimira nnyo bajjajjaffe abaasooka battattana ensi zaffe. Bano Abangereza bajja wano battattana ensi zaffe. Siwulirangayo Mungereza ayimirira mu paalamenti yaabwe n'agamba nti bano battattanya ensi z'abaddugavu, kale tukolimira ebikolwa by'abajjajjaffe. Bawaana buwaanyi bikolwa by'abajjajjaabwe. Our ancestors. Omuddugavu ye ne bamugamba nti jjajjaawo sitaani, naye nga n'omusingi n'akataka k'atunze okumalawo kaali kajjajjaawe ye yakagula n'akalekawo, ye akasanze n'akatunda n'afuuka emmomboze ng'apangisa bupangisa, n'agamba nti ate jjajjaawe sitaani. Bali bo ne bagamba tuzimbira ku byabajjajjaffe, tukuza era tukulembeza bajjajjaffe. Kutegeera ekiseera kituuse tuzuukuke, tutandike okutegeera, tuddemu okuzimba ensi ennamu. Abaana n'abazzukulu gye balisisinkana emyaka 5, emyaka 10. Nze nkuba akafaananyi ng'abasajja batudde ennono bateesa ku nsi Buganda bwerifaanana, naye ng'abali baawo mu biro bino mu 2024 tebabamanyi na bwe balifaanana na bwe balibeera na ntegeera gye baliba nayo, wabula nga bateekateeka omusingi gwa myaka 10. Mutunuulire abantu baffe abasinga mu mpya gye tuva bateekateeka ki? Bateekerateekera baani? Beeteekerateekera bokka. Balinga abagamba nti n'emyaka 10 okuva kati bagenda kubaawo. Emyaka 10 okuva kati buli alaba eddoboozi lino n'alitegeera ajja kuba yafa dda. Myaka 10 okuva kati. Kitegeeza tulina obuvunaanyizibwa n'omulimu omunene ogw'okukola ebyo ebiteekeddwa okukolebwa. Kyetuva tujja mu programs zino olumu ne tuva ne ku nsonga ze mwagala twogereko ne tuyingira mu nsonga zino. Lwaki? Bulumi. Obulumi mubaamu okulumirizibwa. Olumirizibwa kikulumiriza, kikuluma kubanga kikulumiriza ky'olina obuvunaanyizibwa obusaanidde okukola ku ekyo. Tukunga era ne tukubiriza abavubuka okufuna ng'akadde obutagenda na mbuyaga ya nsi, okutuulanga wansi, okwefumiitiriza, okwefumita ne beetereeza basobole okuddamu okuzimba ensi ennamu. Tetusobola kuzimba nsi nnamu ng'amatabi kwe twaliyimiridde
getutema. Tetusobola kuzimba nsi nnamu nga tunoonya omukisa ogujjudde obuyinike. Abantu banoonya emikisa ne bagifuna naye ng'emikisa egyo gijjiddeko ebizibu bingi nga n'omwana we tasobola kugusanga. Omukisa ogw'obuyinike, omuntu n'afuna omukisa naye ate omukisa ne gumutwala emagombe. Kale ogwo guba gwali mukisa ki? Omuntu n'afuna omukisa n'aba ng'alina kwekweka bwekwesi, talina w'asobola kusula ne yeebaka mirembe. Omuntu n'afuna omukisa naye nga takyasobola kutuula kulya mmere n'emukka, emirembe tewakyali. Lwaki? Yafuna mukisa. Mukisa gwajja nga munene ne gumufuukira omutawaana, ne gumufuukira ekizibu. Ffenna tuli mu bintu bimu, nfunye ntya ssente, nfunye ntya ssente, nfunye ntya ssente. Ssente zimazeewo ensi. So gali amawanga gatambulira ku kutegeera, Omuchina atambulira ku kutegeera. Zino ensi ezaffe agenda kuzirya, agenda kuzirya zimalewo. Ajja Zambia agitutte almost ndowooza ebitundu 8. Kubanga ebintu ebisinga ebiri yabikoze Zimbabwe. Naffe wano ajja tukolera enguudo, ajja tuteerawo ebintu, ajja tukolera ebintu bingi, ateeke ebbanja ku bazzukulu n'abazzukulu. Ajja wano agambe wano tulina okutwalawo kubanga tubabanja. Abantu baffe mulina okubaleka kubanga bo there are over 1 billion people bangi banoonya basobola okubeera. Ate ettaka eddungi, ekifo ekirungi, luli bajja nga balowooza bajja kubba batwale bakula, bakizudde nti obulungi buli wano. Kati ku luno tebajja kujja kutwala butwazi bya bugagga, n'ensi bajja kuzitwala. Kye bajja okukola, bajja kubawa mu visa, muggwere mu America, muggwere mu Bulaaya, muggwere mu Asia. Bajja kubawa visa kye mwagala. Bwe munaamala okuggwaawo okukendeera, be banaasanga wano ffe batulye. Munaagenda okutuuka ekiseera nga babawadde obutuuze mu mawanga ago nga si kyangu kuddamu kulinnya mu mawanga gano agammwe gye muzaalibwa. Ate abamu mukirabye nako. Wagenda oli mutuuze weeri, okudda Entebbe wano okuyitawo, bakulabira ddala ggwe Senkaayi ne passport gy'olina y'Abamerika. Kitegeeza okaluubirizibwa. So nga ate bo asobola okuba mu Amerika naye ng'ate abeera Canada. Tambula nga bw'ayagala. Ekitali kuffe, tubasaba okuzuukuka. Bwe munaazuukuka tugenda kuzimba ensi ennamu. Tubasaba mwongere okusubscribinga mu channel eno tusobole okugizimba. Ate amaloboozi gano mugatuuse ku bantu bannammwe bangi. Tulina ebitabo naawe osobola n'amaanyi g'obuntu musobola okubisanga ku kakkalibizo lyaffe ofiisi zaffe ziri ku luguudo Kabakanjagala. Ebitabo bino byakolebwa mu maloboozi ne mu bwino nga tasobola kusoma lulimi Luganda, asobola okuluwuliriza neyekolera nejjiramu okutegeera okukwe. Ate n'ebintu ebisigadde, ate era ebitabo bino biri ku YouTube channel yaffe Simon Senkaayi Foundation. Musubscribinge mugende mu binoonya ebitabo bino kwebiri, osobola okubiwuliriza eyo. Naye ayagala okutereka bwino n'okumusoma naye musobola okutukubira ku simu ne musindika obubaka ku WhatsApp 0757 23 7943. Katonda abakuuma.